Wasitanye bana kakati no olwaleero olulalamu kubanga teri apiiru ssentebe waali kolabiseeko leero weewaawo kati ngenda kusaba basiitanyi bano basooke babuze ku bantu then tutegeere buli omu gyavudde okuva ku namba emu akuviirire ku namba emu buli mu abuze ku bantu jangu maama atubuulire n'amannya ge buuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Amal Tahira viridde ku Sumaya Girls mu tahfiz. Oze mu nsiitaano? Iye. Onaaba wangula? Iye. Kale weebale nnyo. Weebale nnyo weebalire. Olonze namba mmeka? Sooka ojja otubuulire. Olonze namba mmeka? Ndi namba emu. Eriwa? Ali namba emu. Oli namba emu? Iye. Kale weebale nnyo weebalire ddala. Kanfuna ono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange nze Hafsa Katoho nga nviiridde ku Nkoba Islamic e Kawempe Ttula. Oli namba mmeka? Namba 2. Ensiitaano nagiwangula? Njagiwangula inshaallah. Inshaallah. Weebale nnyo weebalire tulira wali. Ogambye oli namba mmeka? Ndi namba 2. Namba 2. Ani gw'osinga okwagala awulirize nnyo ebibuuzo bino by'ogenda okwanukula? Seka Rajab Habib Kirya omukulu w'ettwale w'e Nabweru. Akuwulidde. Maama yagira alindako. Weebale nnyo weebalire ddala. Namba 3. Namba 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Abdul Hakim Sechewa nga ndi mutabani w'omugenzi Haji Kasimbazi yawangalira ngaawe Nateete neetabe mu nsiitaano eno 2025 era nga ndi namba 3 nviiridde Sumbwe. Oviiridde Sumbwe. Omaze ebbanga ki nga weepikira ensiitaano? Myaka 2. Ng'ogyetabamu bange? Nga ngiwuliriza nga ngigoberera. Ansa bulijjo okuŋŋanya? Iye. Kale tunaakulaba. Bagiyita Pal FM 97.9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kisame Yunus nga nviiridde Kunyawo era nga nakamaliriza okusoma kosi yange ey'obusawo. Lindako oviiriddewo? Kunya mutungo mbuya Kunya. Nakamaliriza okusoma kosi yange ey'obusawo Ujinja School of Nursing and Midwifery. Ndi mukontanyi namba 4. Omusiitanyi. Soko liddeko katono. Oli musiitanyi si mukontanyi. Ndi musiitanyi namba 4. Gundi Fred bado sosowulidde agambye nti aviiriddewa? Kunya naye Kunya Kunya. Pulidde ogambye aviiridde Kunyaawo. Bagiyita Pal FM. Omaze ebbanga nga ensiitaano eno ogigoberera? Ensiitaano natandika ogigoberera omwaka oguwedde. Neŋŋamba nange nja kujja nsiitaane wadde ndi musawo. Onaagiwangula? Nja kugiwangula inshaallah singa n'ekikopo bakimpadde ddanze. Anti jjukira bino temulimu bya mpiso. Bagiyita Pal FM. Okay, kale muterere tulabe engeri gye tugenda okuseetingamu ate zidde okunywa. Mukabanga mpawo wekaaga ate tugenda kuba twegattako Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune ate tugende maaso n'okubanga tutandika mu butongole. Katono nnyo kankule mbwe nti nzije tusumulule. Tukwanyisa mu nsiitaano y'omumanyi. Ensiitaano y'omumanyi ekutuusibwako Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. Ensiitaano y'omumanyi. Ensiitaano y'omumanyi. Ani omuwanguzi w'ensiitaano? Ani omuwanguzi w'ensiitaano?
Ensitano y'obumanyi ekutuusibwako Tawakal Travel. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne umula, lowooza ku kimu. Tawakal Travel bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 nga bali wamu ne oyagala okugenda ku hijja oba umura. Tropical Bank ky'ekyokuddamu kyo. Okay, Tropical Bank ky'ekyokuddamu kyo. Imam Ahmad Sulaiman Cheyune amaze okutuuka, enda kumusaba abuze ku bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa taala tulese wano mu program okwongera okweyigiriza eddiini yaffe. Abantu abamu tebakimanyi nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiitanyanga basahaba. Waliwo hadiisi zetusoma nga zali mu bibuuzo. Nababuuza ani ambulira kino. Ne bayita ansa entuufu enfu. Oluusi ne bawa entuufu, oluusi ne zibalemera ddala. Emirundi mingi nga basiitaanya. Nja ku salati subuhi nga yakaggwa. Ye siitaane ye oluusi wegiteekanga. Afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Kubanga ebiseera ebisinga okuyigira mu format ya questions ate okwata mangu. Kale tujja genda butereevu maaso inshallah. Inshallah. Okay. Nambemu sembere ndoza ku mzindaalo. Ne bannayo temugenda kufuna jjana mmwe. Omukazi omukulu gwe muwadde namba 1. Jalonze. Kati. Tuwe salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya anyabo. Nze Amal Tahira. Amal Tahira. Nviridde ku Sumaya Girls mu tahfiz. Mutahfiz oli mukwata Quran. Amal tulina erinnya ddala. Netta. Olina abiri gokka. Gadde mutuulire. Nze Amal Tahira. Amal Tahira. Kale osobola otusomeramu ku Quran al-Karim bonna oyagala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بارك الله فيك ما شاء الله. Gira tudde ntebeyo. Mkazi tesiwa kusaaga musafu. Asoma machuwa. Quran asoma machuwa. Bampe namba 2. Namba 2. Jangu ku mzindaalo. Amanya nze Hafswa Katooho. Yongera osemberera omuzindalo. Katooho. Hafswa Katooho. Yaviridde ku nkuba Islamic ndi namba 2. Namba 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك جزاك الله خير. Ni mukakani bane tempanikinga mulala namba 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Abdul Hakim Sechewa nga nviiridde Sumbwe era nga ndi namba 3. Ngenda kusoma mu surati Isra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أحسن الله إليك جزاك الله خير. نعم نمبر 4. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Amanya Yunus Kisame nga nviiridde Mutungo Mbuya Kunya era nga ndi namba 4. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. بارك الله فيك جزاك الله خير. بارك الله فيك. Musawo. Uyo musawo. Wabisolo? Ow'empiso. Ayanti yo tetugambye. Ogamba musawo kyokko eno kimalayo. Musawo w'empiso. Ajjanjaba mpiso. Kale nga tukyalinda okufuna results ezivudde mu Quran al-Karim. Nja kusaba bampeereze namba 1 wano tulabe nga tutandika omutendera ate guno omulala. Amannya ogambye gwe Amaru? Takiya? Tahira. Naye bannange bwe tulinamu yekka omuto asoose naye onoonya neolyogera nebikubula naye ekibuzo ekisoose kigamba tuwe amannya ga nabbi wa Allah nga yali mubazzi.
sina kyakikolera ebibuuzo tebyenkana myaka gye naye yalonze gwe namba 1 yiino kuno ani amulonda oli namba meka namba 3 yali close na Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Abdul Hakim Sechewa nga ndi namba 3 nviridde Sumbwe. Nabbi wa Allah yali omubazi yali nabbi Nuhu alayhi salam. Allah yagamba mu Quran, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa yasna'u al-fulka wa kullama marra. Bakubonero busatu. Okay. Bakubonero busatu. Nabiyullahi Nuhun alayhi salam. Natuwa ne bujulizi mu Quran al-Karim. Bakuyitani? Amal Tahira. Amal. Bwe tugamba nti Az-Zaharawani mu bya Quran al-Karim baba tegeeza ki? Baba tegeeza. Kale bamulonde bategeeza ki? Yogera gwe kiri ku matofaayo naye kirala oli munne mumuleeta amugumireko genda olete munne abeerewo wano ebibuuzo ebiddako alina bikola nga alina munne ayinza okuba bano abatidde kale ogera otudde wali wabbali kati n'ekyo kikumezze ani amulonda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yunus Kisame nga nviridde mutongo mbu yakunya namba 4. Az-Zahrawani mu Qur'anul Karim zibere sura 2 suratul Baqara ni suratu Ali Imran. Bakubone bubiri. Babategeeze sura ezo ebbiri. Al-Baqara ni Ali Imran. Kakati tugenze wani ono? Namba 2 Hafsa Katoho ono enamba eno mmeka? 2. Siji walonze? Tugamba nti omusajja yasomedde ebitali byange ne binnema. Katoho. Ogena ekibuuzo kyekisooka babuulira amannya ga nabbi wa Allah nga yali mwoki wa byuma. Daud alayhi salam. Bakubone obutaano Nabiyullahi Daud alisimwe nti wa alanna lahu alhadid wadde ofuna mukaaga ebikyanga ebyuma nabibba nabikolamu nabiweta nabikolamu kyayagala Nabiyullahi Daud alayhi salam. Ekyo nno bannaye batuwuliriza kiraga nti tulina okukola ne bannabi baali bakozi baali musasa baali bazzi baali so si kulera ngalo noteega buteezi bantu banna bazze okusaala n'omugaye ekyemisana kiri mu nsawo. Nabiyullahi Daud alayhi salam ye yali wasasa nga yosha byuma nabibba. Tulina ani? Hafsa Katoho namba 2. Annaqodayini mu bigambo bya zakatul maali mulimu ekigambo kyeta annaqodayini baba tegeeza ani? Annaqodayin mu zaka baba bategeeza adhahabu walfidda, zaabu ne feeza obonero 5. Webali mutatuswaza Naqadani baba tegeeza zaabu ne feeza guba bironze nikirayika balonze bulungi. Kakibuuzo ekiddako kigenda kujja anidde amazeeyo ajja kudda mu second round. Bampa omulala ene namba esoma etya? Namba 3. Amanya Abdul Hakim Sechewa nga ndi namba 3 nviridde Sumbu. Kakati ekigambo Isra'u kitegeeza ki? Ekigambo Isra'u kitegeeza olugendo naye nga olutambudde kiro nga Allah we yagamba mu Quran, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, subhanalladhi asra
bi'abdihi laylan min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa, yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza omuddu we nga Nabi Muhammad SAW nga amujja ku muzikiti ogw'emizizo ogw'e Makka mu budde obw'ekiro nga mutwala ku muzikiti ogw'ewala. Akabulamu sijja kuwa bubonero. Tobozeewo kabonero. Kiganye. Obwangu Hafsa Katoho namba 2. Ekigambo Isra huwa sayru nabi sallallahu alayhi wa sallam laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Fisimanyi Luwarabu. Fisimanga ko Luwarabu sibitegenda bitegeera. Kale. Al-Isra lwe lugendo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lwe yatambula okuva ku Masjid al-Haram e Makka bampa omulala paka ku Masjid al-Aqsa. bampa omulala n'ekyo kikumezze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya Kisame Yunuso mutungo mbuya kunyaje enviride ndi nambanya era nga ndi musawo. Ekigambo Isra Mungu agamba mu Qur'ani wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi, luba lugendo olw'ekiro. Omuntu olugendo lwatambula ekiro. Era ne tujja kumuwa waliwo akantu ke basuula kali kamu kokka. Tobozeewo kabonero. Bimwogero bya byogedde. Kati akantu edda ke musula kali kamu mino kasaako oluwanvu. Olugendo oluwanvu. Ekimanyikiddwa mu lugendo luba luwanvu naye kano kalina okweyongerako. Olugendo olw'ekiro oluwanvu. Kati simanyi oba tuba tumuwa obubonero kiyamaanyi. Bwe kabanga kabuzeeko ako kabadde kakulu nnyo. Ekigambo Isra lwe lugendo olutambula lw'ekiro naye nga luwanvu. Teruba lwa bulijjo. Bwe kiba lugendo kyokka luba lwa bulijjo naye kasita bateekako nti oluwanvu luba lwawukanyeemu. Tuli nani? Sekyewa Abdulhakim. Babulire ekigambo Aswadani kyeki? Aswadani. Aswadani kitegeeza ebintu nga byeru nga biri bibiri. N'ekyo kikumezze. Bampa omulala. Nambanya. Ojja kuddamu kyoli oba? Ojja kuzanya al aswadani bye biddugavu ebibiri, al ma'u wa tamru, amazzi n'entende. Mu hadithi we birimu al aswadani ebiddugavu ebibiri. Yeta aswadani. Kakati obedde obuukira ebyabanno. Kati naawe olunaku olw'olutuuse. Tuwa amannya. Kisame Yunuso nviride mutungo mbuya kunya era nga ndi musawo. Babuulire nabbi wa Allah nga ye yakola ogw'obutunzi okutunga ekyalaani ebyo bityo. Nabiyullah yali mutunzi. Kati bani atwala ebibuzo byoli? N'ekyo kikumezze. Nabiyullah Idris alayhi salam. Nabiyullah Idris alayhi salam yali musajja ng'akolako ne ku kyalaani nga baweereza basomesa la ilaha illallah bavaayo n'akwata mu kukyalaani. Ekibuzo ekirala ekiddako mu bantu abatakkirizibwa kusiiba ate nga tebagenda kuliwa bawerako tweyo omu. Mu bantu abo mulimu Ashaykh al-Kabir alladhi la yurja bur'uhu, omuntu omukadde omukulu nga tasuubirwa kuwona naddala nga mulwadde. Abantu abakadde abo engeri gye babeera n'obulwadde. Dokita ansi erina kuba na bigambo bifunda kati biddemu. Tuleta mat jib kalam kathir
Ebigambo bingi bijja kuleeta ebuzibu. Ye muntu alina obulwadde nga tebusuubirwa kuwona. Webale mutatuswaza. Ajja kuwona. Wajja kuleeta obuzibu ansa yo kutabukeko. Katubadde tuwadde ansa nga 2. Bamwadde obubonero? Basi. Kati tusooke tuwumulemu katono tulabe ate ebiddako inshallah. Waniriza mu nsi 5 y'omumanyi round number 1 olusiitaano olusoboka Uganda Halal Bureau. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare kati wezire tyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttamu esooka bafune ku 075 32 03 ne ku 078 33 0 ne ku 0702 37 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers, mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amaswani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabiddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna okwatessaako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare kati wezire tyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40 owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 0 ne ku 0702 37 0 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika.
Yamada Luminaca Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers, mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna. Amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijagisi za buli ngeri yonna mu sizes zonna, okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti emu 3484 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beeba Yamada Luminaca Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basare kati wezire kyowa secondary asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja alhamdulillah bakama baffe abatunuulizi b'obubonero obuvudde mu Quran. Number 1 bamuwadde obubonero 9, asibaganye number 2 bonna bafunye 9, namba 3 ne 4 ne basibagana mu bubonero 5 3 ne 4. Naam. Okay, tweyanzege Imam. Kangende ku ewo muwandiisi ate naye atuwe kiri ku meza. Okay, tweyanzege nzagala sooka kusiima bateekamu nsimbi abasponsa baffe nga sinamba kulangirira round number 1 abaseetanyi baffe bakoze kkiriza sooka nkutuuseeko bannaffe abateekamu ensimbi mu seetana y'omumanyi okuli owa aba Union Border. Bano ne bakugamba kimu nti Union Border genda ogifune ku Google Play Store ogiteeke ku simu yo bijja kwanguyiza entambula og'oyagala otambula. Ate gwe wa boda ogenda kwanguyirwa nnyo bakugamba boda oyagala kukola United Border Riders Cooperative Union kyekibiina ky'obwegassi kitabasako za boda mu Uganda yonna. Bakuletedde app y'okuyambako okufunira abasaabaze buli wooli wonna mu Uganda. Bakubuuza oli mu nnimiro, oli mu dduuka, oli mu ofisi, mu butale oba mu faamu. Genda ku Google Play Store oba ku App Store owanuleyo Union app onyumirwe empeereza y'omulembe. Gwe omuvuzi wa boda genda ku ofisi zaabwe wonna mu bibuga bya Uganda byonna bakuteekeko ku Union app obanga enamba zo oba tozitegedde bulungi oba tobitegedde bulungi oba kubira bukubizi ne bakuyungako. Omulimu gukusanga wooli naawe agenda okusabalira ku boda naawe boda kusanga wooli ku noti 8 noti 28 noti 25 noti 8 noti 28 noti 25. Awo nno beebuuzaako wiiki just osasula nusu kakaaga zokka Union Border bataddemu ensimbi mu seetano y'omumanyi. Tuweerabira ba Twahira Islamic Center Online School bannaffe bataddemu ensimbi bakugamba genda osome Quran ate osomera wakaawo wooli wonna wasomera olw'ensonga bakusomesa bayita komotembagano oba ku mitembagano. Abasomesa bakugu nnyo ate era batendeke baaniriza emyaka gyonna tebasosola myaka. Genda oyige Qur'ani yadde togisomangako ebisale byawe bisoboka bulungi ate babasomeseza ku mitembagano okuyita ku WhatsApp, Zoom ne Skype. Courses ez'obusiraamu endala bazisomesa nnyingi nnyo omuli yasaluna, Arabic language, Swala n'ebirala bingi ate nga omaliriza ne bakowa certificate. Ogenda kwewandiisa oba wewandiise katikati omukisa guleme kuyitako. Tuli mu Ramadan weetaaga okuyiga yasaluna weetaaga okuyiga ne Qur'ani kuba ku noti 7 noti 8 38 46 noti 4 noti 7 noti 8 38 46 noti 4 abo nabataddemu ensimbi. Kati nno oli mufuna mpola weetaaga okuba nga ofunayo poloti
ko miliyoni 1.5 butandiko zifuna mu Century Properties. Bano bebaze otuteekerateekera ebibuga by'abamufuna mpola. Wena poloti gyoyagala gende Nansana obasangeyo ku ofisi zaabwe Eseta, Sonde, Busega ku Masaka Road okwinana Happy Boys obeebuuzeeko Century Properties. Abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola obagambe weetaagayo poloti. Bakubireko okumanya ebisinga ku noti 7 noti 5 10 Eyi noti 7 noti 5 10 okumanya ebisinga. Soboka Nsambya Financial Center bano bayina ebibajje ebirungi oyagala ntebe oyina wazira banoze gombo ule ozofiirako zoyagala genda bajjazi kubajjira ate naawe weyagala okusinzira ku kiroto kyolina ogenda basanga Nsambya basana okubirako Haji Abdul Chikomeko ku noti 752 16 noti 752 wabula ate gwe nawe olina okubanga onywa ka Rock Boom Energy Drink awo ng'osibuli kuse naddala ng'ovuga engendo empanvu kalungi nnyo Harris International bataddemu ensimbi Take Bakery genda ofune emigaati ne cake ebirungi ebyaddako oba futali mu dduuka ne supermarket kuli okumpi awo nno wobasabira ne ka Rock Boom nga bwe nkugambye. MTN oyagala kubira banno okulya ddaku bayina eddakiika ennungi okuba ku networks zonna ne data oba oyagala okulaba streaming live ensitano y'omumanyi ku Pal FM Dawa data wa MTN ajja kubira bulungi nnyo gy'oli. Kale weba tubakoze mugundi mu round esookera ddala Amal Twahira okuva ku Sumaya Girls Hafidh afunye obubonero 9 mu Quran wabula ebibuuzo bibiri biganye nabeera nga alina obubonero 9. Hafswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic mu Quran afunye obubonero 9 ebibuuzo bibiri byonna abiyise nabeera nga alina obubonero 19. Sachawa Abdul Hakim okuva Sumbwe mu Quran afunye obubonero 5 ebibuuzo bibiri biganye naye ate yalonzeeyo ekibuuzo nakiyita n'afuna obubonero 3 nabeera nga alina obubonero 8. Kisame Yunus okuva e Mutungo Konya mu Quran afunye obubonero 5 ebibuuzo bye bibiri ayiseeko kimu nalondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2 nabeera nga alina obubonero 12. Amal Twahira okuva ku Sumaya Girls ya Hafidh alina obubonero 9. Hafswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic alina obubonero 19. Sechewa Abdul Hakim okuva Sumbwe alina obubonero 8. Ate Kisame Yunus okuva e Mutungo alina obubonero 12. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege omuwandiisi w'ensiitaano eno kati ate tuddayo ku mulundi gwaffe ogunzika mu dakiika zino zetusigaza Imam. Namba emu amannya nze Amal Tahira Frida Kusmaya Girls Mutafis. Tuwulira amannya ga taata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya ga taata we. Tata we. Shata we Abdallah. Abdallah obonno butano. Mashallah. Ekibuuzo ekisembayo tuwulira amannya ga mama wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama we Amina. Lumana sana ekirabone butano. Webale mutatuswaza. Olazamaani. Obone we butano kozi obone we butano. Bampe namba 2. Kakati tugenze wani ono? Hafswa Katoho mviridde ku Nkoba Islamic namba 2. Katoho. Abannanfuusi balina obubonero bungi. Allah yabutugamba mu Quran ne Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba tuweeyo bubiri obubonero bw'abannanfuusi. Obubonero bw'abannanfuusi mulimu idha haddatha kadhaba wakola endaga wayogera ekintu kyonna aba alimba
wa idha wa'ada akhlafa wakola endagaano ajawukanako. Bamubonero mukaaga. Webali mutatuswaza. Ekibuga ekisembayo Olaza. Katooho. Najidayini kitegeeza ki? Najidayini. Kigani. Bas, kakati oli namba 3 aluwa. Jangu muzinda. 3. Amanya Abdul Hakim Sekyewa kuva Essumbwe. Najidayini kitegeeza ebintu ebibiri nga biri bulembwe nga Allah we yagamba mu Quran wa hadainahu najidain, netumulungamya enungamya y'emirundi ebiri. Mulala Nekyo kikumezze. oli ajje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Amanya Kisame Yunus omuviridde mutungo okunya nambanya nga ndi musawo. Mungu agamba mu Quran wa hadainahu najidain, yani yaterawo omuntu amakubo abiri, ekkubo ery'obulungamu n'ekkubo ery'obubuze alabe lyakwatako. Alina obubonero busatu. Webali mutatuswaza. Ery'obubuze n'ery'obulungamu bw'olondako kye twagala awo. Bampe namba 3. Sekyewa Abdul Hakim okuva Essumbwe nga ndi namba 3. Naam. Kati tuli mu mukulu Sekyewa. Abannanfuusi balina obubonero bungi nga tulina kutugamba batugambye twongereyo naawe bubiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi nti wa idha utumina khan, abannanfuusi wokola naye endagaano ajawukanako. Akabonero akalala ak'abannanfuusi ekyo bakireese ate osomye kirala n'ovunula kirala, osomye kirala n'ovunula kye yasomye. Omunnanfuusi wokola naye endagaano ajawukanako. Wa idha wa'ada akhlafa, ekyo bakireese. Wa idha utumina khana, womuteresa ebintu byo abeera nga abikumpanya. Kati ekyo kivunudde bulungi. Akabonero akalala abannanfuusi batemerera nga Allah we yagamba mu Quran inna alladhi jaa bil ifki asbatun minkum la tahsabuhu sharrun lakum. Waliwo munnanfuusi ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyitanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yatemerera mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayitibwanga Bakobonero butaano. Webali mutatuswaza. Olaza amaanyi. Ekibuuzo ekirala tetumuwadde ebbonero mukaaga olw'ensonga nti yaleese obujulizi obwasoose ne butereera obwokubiri aleese obujulizi atuwadde ekirala nayita obujulizi bulala. Nga tebulimu buliko kiswahili naye tebulimu kyatugambye. Tuweeyo obukwakulizo bwa tayammumu bubiri. Obukwakulizo bwa amanya Sekyewa Abdul Hakim nga aviiridde Essumbwe. Obukwakulizo bwa tayammamu olina okuba akakwakirizo, obumu ku bukwakulizo olina okubeera nga oli mutambuze ate nga amazzi g'olinawo ogenda kubeera nga ogakozesa mu kufumba, nga tosobola kubeera nga ogafunisa wuzu kubanga ojja kufa enjala. Akwakwakuliza akalala amazzi ku kitundu kw'owangalira galina okuba nga gaggwereddewo ddala totali nga tewali woyinza kugajja. Damu naye tupakuka ebintu byonna obimanyi bulungi naye tolisitedde totekize time opaniking opakuka bonna bazoona kulayo sinaa kulaba kwenkana naye just concentrate. Obumu ku bukwakulizo bwa tayammamu amazzi okubeera nga matono ate ng'ogenda gakozesa mu kubeera nga
onywako oba okufumbisaako emmere nga tosobola kubeera nga ogafunisa wuzu kubanga ojja kufa enjala. bako obundi 5 then ako kakuliza akalala tukuwadde obubonero bampa omulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Kisame Yunuso ossaako nti omusawo w'abantu tujja kukozerwa omusawo w'abantu nga nviiridde mutungo ku 4 namba 4. Ekibuuzo ekisooka abatuwuliriza babuulira amannya ga yidi eziri mu mwaka. Yidi eziri mu mwaka tulinamu Eidul Fitri ne Eidul Adha. Yidi gye tusaala nga tumalizaako ekisibo ya Eidul Fitri tugisaala nga lumusha omwezi ogw'ekkumi, era eri endala ey'ebisolo Eidul Adha ne tugisaala mu mwezi ogw'ekkumi-n'ebiri. N'ekyo kikumezze. Ntereezeemu. Bamulondi. Amanya Sekyewa Abdul Hakim nga nviiridde Ssumbwe. Yidi tulina yidi 3 ezibeera mu mwaka. Nabi Muhammad SAW olunaku lw'ejjuma eyo nayo yidi. Then kuba yagamba nti olunaku olwo lw'ejjuma lusinga yidi 2. Then tulina yidi al-Fitri ebeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu Shawwal. Shawwal gwe mwezi ogw'ekkumi mu kalenda y'Obusiraamu. Then tulina ne Eid al-Adha. Bamubonero bubiri. Webali mutatuswaza. Olazamaanyi. Waliwo Eid eya wiiki ey'ejjuma neziri ezifize twasinga okumanya. Tezibeera 2 mu mwaka, zibeeramu 3. Eya buli mwezi, eya buli wiiki egy'emirundi 4 mu mwezi ey'omul Juma bagita Eid al-Usbu', Eid al-Adha ne Eid al-Fitri. Eid 3 mu mwaka. Ebibuuzo bino bagenda obiwandiika balina kye babala kubanga buli omu akimanyi n'atali musiraamu ajjaga nti Eid ziri ezi 2 naye baba balina kye bakwese wano. Kyolaba nze sinera kwewandiisa mu nsiitaano sisobola. Tuli nani? Yunus Kisame omusawo w'abantu mutungo mbu yakunya. Omusawo w'abantu. Ogamba omusawo waliwo n'ab'ensaasi nabo n'obeeyita basawo. Ekigambo thaqalayini babagamba baani abo? Arsalahu bilhuda ila jami'i thaqalayni aljinni wal ins bashiran wa nadhira. Mungu ayogera ekigambo ekyo oba ekigambo ekyo mu Busiraamu kitegeeza athaqalayni ebika ebibiri amajini n'abantu. Bako obubonero 6. Webali mutatuswaza. Kale nemba nga mbamaliriza bwe ntyo nga sinaddayo mu bakama bange. Ebibuuzo byaliwo bitambudde bibadde bit technical nga byetaaga just kuba nti obwongo buli sharp. Muzemu emirimu gy'aba ambiya alayhim salaamu, ababazzi, abatunzi, abatunga ebyalaani, abassassa, abakomazi bonna tubadde nabo olwaleero ne mujjamuko ebigambo ebitera okukozesebwa nga naqadayini, thaqalayini, ebitera okukozesebwa ebyo nnyo mu Qur'an oluusi ne mu ahadithi z'Omutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Naye era abavuka basinga bagezezaako okutegeeza. Naam. Mbuno budakiika obutono nnyo kankulemu bwe nti katono nzije ate tulabe engeri gye tuwunzikamu ensiitaano eno. Aya, laba lisiti y'abaana gye bampadde. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne half basari
kati weziri nti owa sekondale asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa purayimale emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 37 04 be bannankabirwa Memorial Schools eggayaza busiika. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijugs eza buli ngeri yonna mu size ezo zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti 1 34 48 41 kuba ennamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beeba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde Yes, abasitanye tubadde na bana olunaku olwaleero. Amal Twahira kuva ku Sumaya Girls Tahafidh mu kifo ekisooka, Hafswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic kuva ku Nkoba Islamic mu kifo ekyokubiri, Sechewa Abdullah Hakim okuva Essumbwe mu kifo ekyokusatu, ne Kisame Yunus okuva e Mutungo ng'ono musawo w'abantu ali mu kifo kyakona. Amal Twahira okuva ku Sumaya Girls Tahafidh mu raundi ey'okubiri ebibuuzo bye bibiri byonna bituuse nabeera nga afunye obubonero 10. Bw'ogatta ku bwe yasoose okufuna mu raundi yasoose obubonero 9 aba n'obubonero 19. Afuswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic ebibuuzo bye bibiri atuuseeko kimu mu raundi ey'okubiri, naye ekibuuzo ekimu akifunyemu obubonero 6, talonzeeyo kibuuzo wadde. Mwe tugattako 6 tugatta ku 19 gwe yasoose okufuna mu raundi esooka bano obubonero 25. Sechewa Abdullah Hakim okuva Essumbwe raundi ey'okubiri ebibuuzo bye bibiri abituuse, n'alondayo ekibuuzo kimu n'akituuka n'afuna max 2, n'abeera nga alina obubonero 12. 12 obugatta ku 8 obwasoose aba n'obubonero 20. Kisame Yunus okuva e Mutungo omusawo w'abantu mu ebibuuzo ebibiri mu raundi ey'okubiri atuuseko ekibuuzo kimu n'obubonero 6, n'alondayo ekibuuzo kimu n'afuna obubonero 3, n'abeera nga mu raundi ey'okubiri afunye obubonero 9. Bw'obugatta ku bubonero 12 bwe yasoose okufuna mu raundi yasoose aba n'obubonero 21. Amal Twahira okuva ku Sumaya Girls Tahafidh alina obubonero 19. Hafswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic alina obubonero 25. Sechewa Abdullah Hakim okuva Essumbwe alina obubonero 2, ate Kisame Yunus okuva e Mutungo alina obubonero 21. Twagalako babiri. Wonzika. Hafswa Katoho okuva ku Nkoba Islamic ayiseewo n'obubonero 25. Kisame Yunus okuva e Mutungo ayiseewo n'obubonero 21. Twagala babiri. Okay, tweyanza nnyo, tweyanze. Imamu obugambo bw'obufembayo then bano mbate. Twebaza Allah tabaraka wa taala atusobozesezza okumaliriza ensiitaano ya leero nga tebannaba kujja kusiibula abantu baabwe. Insha Allah tubategeeza nti bano ababadde wano mu studios batuyambako fe abali eri okuba ku bye tuyiga. So sinta bigudde nnyo
oba bimulemye nnyo oba biyise nnyo era nsuubira tugenda okumaliriza nga nawe wena byoyize bano babeesaddaaseeyo ku lwaffe abasigadde ewaka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje musibule eggwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Amanya Kisame Yunuso mviride mutungo konya era nga ndi musawo w'abantu. Nebaza Mungu okubeera nga antuusizaako mu studio za Pal FM kuba bulijjo neegomba nnyo era nemwebaza okubeera nga mpadde akakisa kayitawo okutuuka ku nsiitaano eddala eriddako. Tumira ku mikwano gyange ku Jinja School of Nursing and Midwifery gye naakamala okusomera, nentumira ku jjajja wange omulungi mwagala nnyo Nalule Amina Kunyaawo n'abasiraamu bange bensala nabo bwe kityo ne maama wange yonna gyali. Mungu abeerenga amusaasira amusumululira amawanika g'edduniya n'enkomerero n'abasiraamu bonna. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeeke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Hakim Sechewa. Nebaza Allah nsobozesezza okutuuka waneeno mu nsiitaano y'omwaka guno. Tumirako maama wange Kimanyi Kwali ne baganda bange n'abasaaze ba Masjidi Tawhid Esumbwe ne Ahlul Kibla inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katoho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Hafsa Katoho viridde ku nkuba Islamic era nga neebaza nnyo Allah okuntuusa waneeno ku Pal era mu nsiitaano era nannyongerayo ku mutendero ogwokubiri. Entumirako maama wange Halima Namutebi kwagala nnyo ompagidde nnyo ne dadi wange Sheikh Rajab Habib nawe nkwagala nnyo sa Allah gondeza emirimu gyo. Amina ya Rabbi. Ne bensoma nabo. Okay, tweyanza nnyo tweyanze. Musiramu jangu otumire ku bantu. Omuzindalo gugirwe mwana gutuuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vakusmaya Girls Tahfiz tumirako sheyi wange netumirako ne baganda wange bensoma nabo netumirako ne mami wange Mastura Kasim ne dadi wange Ibrahim. Oyina emyaka emeka? 9 years. Owulira otya kati? Bulungi. Owulira bulungi. Okay, webale nnyo webalire ddala okujja mu nsiitaano ya Pal FM. Secretary basaba wandiisi tubulire betuddako okusindanya then tusibule tuve wano. Aba betusuubira ekiro ky'olunaku olwaliro balina okuba nga bajja we muli Osama Isa Semayengo okuva ekikandwa asuubirwa olunaku olwaliro mu kiro ky'olwaliro wabula ate ne batalina kubeera nga ate balemererwa obutajja. Tulinawo Zakia Zwalaha ya ntubeerawo ne Muwanga Ismail Senyonjo okuva Wakiso. Tulinawo Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali Rwaise Kambaddemu. Tulina Muwanga Ismail Senyonjo okuva Wakiso. Tulina Zakia Zwalaha okuva ku Sumaya Secondary Tahfidh. Ne tubeerako ne Mukeba Abdul Hamid okuva ku Bilali Rwaise. Ne tubeerawo ne munnaffe ono ye Usama Isa Semayengo okuva ekikandwa. Yes sir. Then atenkya abenkya tulinawo Mawejje Mahil okuva ku nkuba Islamic. Tulinawo Chipgundu Umar okuva ku Salama Road. Tulinawo Amal Hassan Erga osomyani oyo erinnya lye bwatyo bwalyogera ani abantu basoma amannya gaabo bagategeere. Erinnya lye bwatyo bwalyaga anti lisoma aliwulire. Okay, Amal Hassan Iga kale yayiga naye ayigamba yerga ero naye tumina olunaku olw'enkya. Jadid Kakatende naye wanca. Tulina Marwa Hassan wanca. Tulinawo Muhammad Magwa okuva ku Madina Islamic.
tulinawo Asia Rahma ne tubeera n'ensubuga Abdulaziz Ahmed okuva na Kirebe. Tweyanziza nnyo tweyanzeegesa bawandiisi w'ensi 5 ekyamazima mukkirize ne bukano nkabajjukize nti tuyambeko okusaasaanya obusiraamu mu Western Uganda mu Ramadhaani eno mu kaweefube okwongera okwogiwaza abawalimu n'okwongera ku bungi bw'abayimaamu mu ggwanga lyonna naddala mu kitundu ekyo. Musabiddwa okuba nti tukola buli ekisoboka okulaba nti tubaako ettofaali lye tuwaayo kati kituuka katako okuba nti tuwaayo akakatono ke tulina. Bwalina kyolina ng'oliko layini ya Airtel ojja kukiteeka ku 0706 746 ereeta amanya Pearl of Africa Radio. Ate gwaliko MTN ojja kukiteeka ku 0777 11 ejja kuleeta amanya Sozi Muhammad Harun. Osobola okukozesa merchant number eri ojja kunyiga stars 185 mwenda ash. Merchant number oba merchant ID eri M09 507 efembyayo 5. Gwaliko MTN ojja kunyiga star 165 wandika 3 oteekeo ash. Obana kusaba merchant number ojja kuteekamu 58 25 ofembyayo 48. Twebaza nnyo akakatono konna ke muwaayo mu ngeri esinga okuba ennungi. Ekyamazima tetusobola kubanga tugaziwa okusingako wano. Kambalekere ani Matovu kuzitabana aba muzukulu wa Nsamba. Muzukulu wa Nsamba. Atamanyi gyali Nsamba. 107.9. Munnayuganda munnange oli muzadde